Breaking news. Bodyguard wa Pallaso akubidwa Alien Skin. Olutalo alubaluseewo oluvannyuma lwa bodyguard ono okuba nti abadde akola videos ezisoomooza. Kati Alien Skin yegasse ne banne ono ne bakakana ne bamukuba. Era nga abamu poliisi bo ebakutte ebagombyemu obwala lwakulwanagana ate mu kifo ate ekitakkirizibwamu kubanga balwanagana. Kati ono bamukubye akata ate n'amannyo agalondewo nangalo. Mbaddewo awo byonna nga bihappeninga kyola video eyo angitandise naye okulagira ddala ekibaddewo. Kati nja kusaba kavidiyo kano kampere ka like. Alien Skin ne Pallaso olutalo lulabika nga terwaggwa amagye ga Pallaso anaga Alien Skin we balyesanga oliraba ku mulambo gye bujja because oyo bodyguard gwe bakubye bodyguard wa Pallaso era nga Pallaso abatanaba kubanga ajja omuvuko oyo gwe bayita Ryan yasookawo okulaba n'aketta embeera yonna. Kati onaze akwekuga mu ggaali ya Alien Skin gwasobodde okubanga oba oliawo aba bodyguard ba Alien Skin ono bamukuba. Kati bano sina ba bodyguard wabula nga bayaayi era nga nze ndowoozaamu ebikola ng'ebyo atubivumira wano nga ffenga wano Kwanda Boy UG era mpaanawe endowooza yo Alien Skin ono akavuyo kano kakozinga nze ndowooza lunaku lumu kiyinza okumuleetera akabasa. Abayimbi nga Rabadaba atwabalaba abayimbi nga Jose Chameleone ate n'abalala abazze bakola ebintu ebyo bibadde bibaffectinga. Kati nno omulambo lumu guligwa Alien Skin ono alibula kyawuzaako bano abaana batambula nabo osobola okubanga naawe balaba they are not professional bodyguards wabula nga bayaaye abali awo oba oli awo abasaana okubanga bayina kuba mu kifo kirala si mu bifo nga bino ebyobuvunaanyizibwa. Kati nno omuvuka gwe bakubye aweze era ne Pallaso otogeddeko naye ogenda kuwulira byabuleka. Video eno kanjikwe olutalo nga lubadde naawe lunyuma olwerabiddeko byonna byonna nga bitambule. Kati nno oliwulira omulambo we guligwa. Mugambe leero mukambwemu anko biri byennyini. Sagara kavuyo usale mwana usale mwana aptoko kati wano lero ngenda lero mbaweerereza wano nobody say mubimanyi byonna kyenyinza okugamba mugambe leero mukambwemu anko biri byennyini. Sagara kavuyo ebintu
bibanga byakusaaga wabula nga lunaku lumu omulambo guligwa oliwulira Alien Skin simanyi kyalinyumya mpaka kati Spice Diana oluvannyuma lw'omuvubuka oli agambibwa okuba nti yafiirawo olutaddanga ngulu kati Alien naye kino alabika ayagala kumala kulaba nga afiiriddwa omuntu nga si yamukonye nako nga tamanyi na byamubaddeko wabula nga kino kyo ekikola kyebakola kikyamu nnyo kumakya baleetedde omuvubuka gwe baakubye era bino bwe biti byebakola naye ng'oliwulira ng'omulambo guzze. Mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna bwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15.